nti kwali kusomoza kwa maanyi naye ng'eggwanga limuvinga era nze njaga okutegeeza bannayuganda abaana baganda bannayuganda muveeyo mwenyigire mu bizinesi zammwe mukole mwenyigire mu nnimiro zammwe mulime mwenyigire mu kulunda mwe mutaafeeyo okulima na kulunda mwe mutaafeeyo okudda ku bizinesi zammwe era abagwira bajja kuva mu nsi endala bajje bakole kati amaduuka g'abagwira gali wano maggule bizinesi zaabwe ezizo nzigule tebagala kumanya wabula gwe ogaanya okuvaayo okukola mbw'oli okyekalakasa okyayagala okuvuma full figure okyayagala ovuma gundi nkuba teyakuwagira nkubanga akalubambu bakubodde mu kooti odde otambule obudde bwoyonoona time is money don't waste your time ekyokulala nti njagala tutegeeza bannayuganda nti tulina okusomozebwa ngaffe naddala mu Buganda nti ebintu ebimu tubibuusa amaaso naye mu Buganda wano twakula tuli bangalo bunani olw'ensonga nti twayinanga abasajja abapakasi abasajja abo bajjanga ne bapakasa ne balima mu nsuku zaffe ne balima mu nnimiro zaffe ne batwetikkiranga enku ne baasanga enku nga ffe tutudde tulinga abalangira n'abambejja ne tutafaayo okumanya kukola ne tutafaayo okwenyigira mu kukola era osanga wano abavubuka ekitawanya wano abavubuka omuvubuka osobola okumuwa omulimu gwe kennyini namwe mukozesa abantu naye n'agaana okugukola either n'akola ennaku bbiri n'ayosa n'atayagala kudda n'atayagala kukola kino olw'ensonga twalina abapakasi abaatukolereranga kati President Museveni yakola enguudo abapakasi baddayo ewaabwe kyova olaba obumonde buveeyo Kabaale amatooke kati gaveeyo mbalalawa gaggabazi balina mu busisa kati obusisa baabumenya batandika n'okuzimba ennyumba eza block kati mweba okyalowooleza ku mulembe gw'abapakasi ababbe twalina mu nnimiro mu nsuku luddawa bw'okyatudde lera engalo era abagwira bajja kuveeyo mujja kulaba nga abantu bavudde eri bajje bakole emirimu wano ate bagaggawalire wano sente bazipakire nga bazituwale twogedde ku nsonga n'ogamba nti abantu tebabba bululu naye nga kiri lwatu kyakutulwabbiwa kuba ne President Museveni President chairman wenyini wa NRM President elect yavudde n'ayogera nti MP abaagudde aba NRM bali babba obululu gwogamba nti abantu tebabba bululu nze nganze simanyi nnyo bintu bya bululu y'ensonga wakyena mu kwesimbawo kwange navaamu nina ebintu byesaagala kumpa stress lwaki wavaamu nayogera ne mukama wange nze ndi muwabuzi wa president omuntu alina appointment alina office so nalaba nga ate ekifo nina okirekera muganda wange Nambi so nze njagala okutegeeza bannayuganda sijja kukakatika nsonga eyo nti bano babba olulu bano tebabba sijja kyesibako tekyabadde nnyo mu kibiina kyange lwa nsonga abantu okugamba nti bano abagudde gwe kyoyagala okuntunuzamu nti abagudde bulijjo babba obululu President yavudde n'akyogera nti MP abagudde aba NRM babadde babba obululu siri mumanyi nnyo okusinga president era sijja kukyogerako olw'ensonga nze kyemmanyi kiri kimu nti nga nze simanyi we babba kalulu naye nsobola okukkiriza nti gundi yansinze nemuleka n'agenda maaso era kyensobola okukyogerako nze nga nze nti omuyaga ogwabaddewo ogwazze ne gutwalaganya ekisooka ddala njaga otegeeza bannayuganda nti akalulu kano kabadde kanjawulo nnyo ku bululu obazze bubeerawo ekisooka ddala 1 tetwafuna budde akalulu kano kazze mu COVID-19 tetwafuna budde kusomesa bannayuganda na kusomesa bavubuka nti nno okulonda olonda otya era ogenda kulonda kyolonda kikugasa akalulu ko kekakugasa ekyokubiri gwe mulundi ogusosa abavubuka okulonda abangi ennyo era tugenda funa obuzibu ku General Moses Kainerugaba nga azze nti abavubuka bagenda kubeera bangi nkyagala kitegeeza eggwanga nti next president ali fine ali okay mwetefutefu era tujja kuba n'obuzibu bungi nti abavubuka mu kulonda kwabwe abavubuka bagenda kuba bangi yoyo mukama gwanabatadeko mukono gwe yoyo byansikira nokati si byansikira mind yo bwegamba gwe munafu eggwanga Uganda bweriri terikyasobola kufugibwa muntu nga si munamagye lwa nsonga ki tinaffe ffennyini abaana babalwanyi tuli magye amagye genyini awo oli magye ga mbuga nange ndi gye lyange nze kenyini ndi magye kati gwogenda kuŋŋamba ki so njagala okutegeeza bannayuganda nti abavubuka tebafuna kusomesebwa olwa COVID-19 ne bajja ne batamanya kye bagenda kulonda era abantu abamu kati bali mu kukaba bali mu kwejjusa balondesa obutamanya waliwo ewaffe nakawa eyo abaana balonze waliwo empigwe balonze naye nga ate mu kalulu teyakuba na campaign bwebaliwagala naye bagenza okuba bazze balina kye balina okulonda bamaze bamulonze nti yali ku ballot paper tokiraba kakati omulundi ekisooka ddala
abaana omulundi gwe mulundi ogusosa abavubuka okulonda abangi. That is 1. 2 tebafuna kusomesebwa kumala olwokuba tuwadde mu COVID-19 nti akaluluko omuntu gwolonda yagenda okununula yakugasa yagenda okukola ki tebafuna kusomesebwa okwo. Ekirala nti ne mu Buganda abantu abadde bekwasa mu Buganda nze nso kyogerako nti president wange teyafuna mukisa gujja kukola mu campaign olw'ensonga nti president akitaka okukola campaign okusinziira ku emyaka gyamaze mu bukulembeze lindako akitaka okukola campaign naye bannayuganda ensi weeri bannayuganda obuzibu tulina nti munnayuganda omulaba alowooleza wano talowooleza wali kino kiriwo essaawa eyo. Nze njagala nnyo omuntu okuŋŋamba nti fulufiga okundobera engege n'agimpa njagala nnyo omuntu antwala ku nnyanja n'anjigiriza we baloba engege eyo. Naye bannayuganda baagala nnyo kino ekitokoso ekiri awo essaawa zino ofumbye eki natamanya bwenkirya kikaawa kigenda kundakira kinantuga kati president tebamukkiriza kujja kukola campaign olw'abaziba emisango abaaliwo ne president wange bayagala bamutwalira mu tuluba eryo nabastoping okukola campaigns muki ekyo kimu. Ekirala nti tebasomesebwa nti ngenda kulonda bwenti nfunamu bwenti kati bo ne balonda gafula najja kimu kigambo kimu mpulidde ki waliwo abantu bangi nnyo abakoze kati oyagala kuŋŋamba n'abako batakoze n'abakoba ekisanja kye kiri kimu bibiri akoze ekimala era nakati bamwejjusa muyingo n'amasomero ge balimu ge basomeramu kati muyingo aweeredde abaana nze waliwo abantu abanumi nga bankabya n'amaziga muyingo basi muyingo tetuganye abaddewo naye muyingo akoze ekimala muyingo oyinza n'okwekanga nga ayita nakyabugagga kyalina nga kimu abadde akiteeka mu bantu yawula okufiirako n'okuba ne value nga utwandiga nti president Museveni fine abadde mukulembeze mulungi bwava waani ajja tetunafuna ani naye mukoowa ayagala ogenda okummulako tewali kati gosobola okukolembera abantu naawe vaayo weesimba lwaki sigo weesimbawo n'abeesimbyewo tebalirwedde era bakimanyi ate sibetefutufuda twala ggwanga maaso tebatambudde na ggwanga babadde n'ebigendererwa byabwe ensonga lwaki be beesimbyewo ate balina basaponsa bali saponsadi tebaliwo lwa mwoyo gwa ggwanga Katumba oyo alina sponsor guwa muleeta milioni 2 agajja bagamutwala ku ballot paper mugisha muntu era alina sponsor nkutidde n'okuti oyo abadde mukulembeze mu government ya president Museveni kikyakoledde abantu aŋŋamba ki adda kukola ki yes otudde ku kiwe ekiddako Kyagulanyi yaloopi which is okay semateeka w'eggwanga akyogera lunwe mwasooka ne mwebuzabuza nga temala kufuna petition banoonya nga tebabalaba tetwebuzambuzangako abaaki aba NRM nyongera otutegeeza buli munnayuganda wenna ali mu ggwanga Uganda ng'oyina akamulumulu NRM eyina ekifo kye bayita secretariat tulina secretary general bamuyita Justin Lumumba omukazi akyasinze okukola ennyo taboola muntu teyennyala muntu teyeekanasa teyeetama muntu buli muntu amuwa respect buli muntu amuggulira mulekeraawo okwewala ekitebe kya NRM naddala abantu ba NRM mweyuna ekitebe ensonga zammwe muzitwale ku kitebe kya NRM ku secretariat ku Kyadondo Road Mama Justin Lumumba abeerawo buli muntu amureceiving nga bwazze buli muntu amuwa respect nga bwazze so nolwekyo njongera bagamba nti aboogera ebyabwe balina ebigendererwa byabwe birala balina ensonga bo bali awo kwogera bitagattako ffe tukola bigattako so mwamule bulungi nnyo sekutale jeno ng'akutte akoze ki operation yagikutte bulungi nnyo naye egundi yange weeri kakati gongamba nti waliwo mwayungudde bagamba nti Kyagulanyi talina ggumba mu nsonga ze kisinzira experience gye balina n'omusango baguyimiridde siriroya era sijja kukyogerako twabiri mu kooti yes musango guli mu kooti awo tuveewo obadde mu kalulu watambudde eggwanga muza pulezidenti akalulu biki biwayize biki ebiri mu bantu ebiri mu bantu nyongera okutegeeza nagwe omwobuza pulezidenti nyongera okutegeeza bannayuganda nti ebiri mu bantu abantu bangi bafokasinze ku kigambo bwavu naye bwe weetegereza ennyo abannayuganda si baavu abantu nga baavu abantu balya kimu mundowoozayo bangi bemanyi mwawukuka kuba mukolera mugagga nange ngenda kuva wano nzikire wali ewa chief yes wali abatali wano nga gye baliyo nga balya kimu nabo bali fine tebalya kimu teri muntu alya kimu
kubona ogenda mu nimiro mekete entulo boli ndirifa abantu bagoye mu mayumba no soko sura rent mundowoza yo naye bakugoba lwaki weyogera ko nga kati njogera nawe njogera nawe listen to me take my word no uliza bakugoba mu nje fine bani tebena na mirimu eyo mwogera byogera bana Uganda twogedde nnyo ekigambo uliriza nakugambye nti abavubuka batalina mirimu tebaagala kukola bakole ki oyagala kunganta olujja lwa TV uliriza olujja lwa TV tebaagala kulwera funayo mugamba atandika oddwera omwengo omusawo labe wanaayera ennaku esatu terwagala kwerebwa olujja lwa TV funa omwana ono mugambe muvubuka munange yeranga wano buli mwezi hati kakati abana babazeyo ku nguudo okuba nti bakola batemba ensonga ze ate kesi yaze kubayoola bakole ki balonze balukwago byebyo balonze balukwago byebyo balina okufuna ebyo ekyokubiri nti nno kibakakatako okugenda mu maduuka bakolere mu maduuka esooka tuli mu COVID-19 kasi sabaddewo ebbanga akakadde kamu okamanyi gwe nze nenfuna akampa wano gamba mbuga akampa dawe sikola business ngene sikira wali chips alaye bwenyirire tama why not emirimu gye munyoma gye giri mu ssente why not niwe ngamba wano wansi nondekako kakioska seka chapati na butunda TV ina abakozi abasooka mu bisatu omayisa neze nkola olunaku nze nefuna wendeka kakioska awo era mpozi mukambuga ngo bagwera kuba alinawo supermarket ne president mukwogerake mbiti speech nga akamaliza okuba nalangirira yagamba ensonga zagenda okuba nga saako essira okuba nti yayongera ensimbi mbavubuka basobole okuba tebejja mu bwavu yes njagala okutangaza eggwanga nakuba nali nkyogerako ntakifuna bulungi bwe mbadde wansi ku ground naddala abaana bemuyita abageto otuuka mu geto n'osanga omwana nga kusawa emu atumye obuugi ne chapati ekikomando Rolex gye bakola ya kasanvu 85 Rolex ya kasanvu nkutidde Rolex ebena musimanya amajja meka simanyi chapati meka simanyi bikize nali sinange sikimanyi simanyi ya amajja 5 simanyi biki Rolex nga ya 12 kate bilio zimanyi bulungi fine togere ku ya 2 ya 3 togere ku ya 2 omwana akera kumacha natumye ekikopo kya chai ne Rolex ya 12 najirya kusaawa 6 kusaawa 5 nanywawo 8 nsaawo n'akatunda tubibale ku 10 bakasoda bebaya ebendimu wansi bemuyita abaavu tuba tuyingira essaawa 7 n'atumya ekyemisana n'atumizaako obutunda na biki ye mwana omwavu naye nga tonaba mulimu gwakola naye musibye naye awo atumye ebyo ebyo n'abifuna tuba tuyingira essaawa 8-9 n'atumya enkola ya mutwalo n'atumya pikke wagumu kitundu n'atumya enjaga yebiri kitundu ate buli lunaku buli edde yo mwana gwoyita omwavu yo anti kati nze kugamba Uganda sinjavu gompakanya nze mbabeeramu era mbamanyi omwana buli saa 9 buli mwana buli muyaye aba alina okuba ne tulya lyakakoola etuli akakola liribwa pick katandikira mu 15 okudda waggulu buli tuli akakola amayirungi genjogerako galibwa pick wa bigiji atandikira mu 15 okudda waggulu era buli sawa 9-8 babaza okwekunganya abagenda okulya n'amaze okulya enkola eyo ezo sente mmeka kati ate buli nkola eyo baginywerako ebicupa by'amazzi ebinene tebanyo kato bya 2 ku 2 bwamala 2 ate njala nemuwa n'atumya emmere n'atumya ensenene n'atumya enswa empafu n'ayita ow'empafu ow'obugi n'amuyita you understand be bantu emuyita abaavu naye nga tonnabakola mulimu gwakola wuliriza muganda kati abwe wandi badde oyogerako saagala wuliriza muganda wange okujjako nga mwagala kunafya bannayuganda era kino kiri ku likodi naddala abaana bagenda ebulaya ne balowooza nti Uganda njavu be abasajja badda kuno ne batweragerako simanyi baddonia naye basula mu maloogi nga bebambi ne balowooza bannayuganda balowooza abavuka bawo nti Uganda terina ssente naye obusente abupatikana emyaka 8 najja nayingira akaloogi n'atandika okukwanakwana buno obuwala buno bweyerusa buno buzaatoto n'abusuuza mu loogi n'abukwabula nga tabwadde na ssente bino ebisajja bino bitunanga bikimpanze ebyo byani byefuula nti bigagga tebiina ssente mulowooza Uganda yaffe nti njavu bw'obadde eri opatikana emyaka 5
oba omwaka mulamba mujja Christmas December ne mudda muloji ne mwebambira muloji naye nze mbeera January to December mu Uganda gw'ogizemu ennaku 3 otandika okutumanyira oli obusente obulya kivubi ogenze mulungu oludde ebyennyanja obitandise n'okunamagumba ogameketa kyova January atuuka nga batandise otunda batunda essaawa agitunda nekiresa agitunda atunda pale buli kimu akitunda asobola okuddayo babalowooza nti Uganda nsinjavu owulya muganda wange so nga te Uganda nsinga nnyo lwa nsonga ki nti ono ajja lumu mu mwaka obusente bwakoze emyaka 2 oba bwakoze omwaka gwonna ne mubulya ate mu mwezi oba mu wiiki ezi natandika okuyagga natandika okwewolaku mu ababadde wano bwe weegendereza nnyo njagala nkugulire nze naliko wololo w'omuntu in fact njja nakumwogera naliko wololo wa Straka naye ate nga Straka ye wololo wange olw'ensonga nze nali nsinga nga Straka sente nga gwateekamu nga nze nteekamu mpita ku mafuta nga maze okunywa amafuta nga talina soko mwena awo soko mwesatu awo bwe tusanga akantu olina waawe just kwenjera for nothing you know nti mukwano gwange era gye mikwano gyonna gigoba mu bulamu bwange obeera wololo wa muntu nga ate omuntu ye wololowo so anti kyenjogerako abasajja bano babalowooza nti Uganda teyina sente naye nze nkubayidde Uganda abaana abatandikirwako wansi tusooke ffeffe nyini tusooke tulowooza tetufumintirize nnyo tirewo wesirya mayirungi omutwalo guno gwembadde ngunawo mayirungi we nguteeka wano guteekewo omwezi ombu esente z'oba oyina zisende mmeka bwe sirya kayaga abaana banywa enjaga ne mukwano gwange enjaga janywa lunaku ya mitwalo 3 30 tanywa enjaga eno ya layisi Madam Jennifer wali mu nakolako mu Busoga ng'onoonya akalulu Obusoga oba buli mu Busoga abantu basoma wali osagula abantu family zaabwe emmere osagula malwali osagina malwali kujjanja bakoti balina nsiibi nja tugere ku bantu abo wavu obuli mu ggwangu ogante muli bwavu abantu abo yogeddeko bogamba batasoma be baana begambe basiba abakeera okunywa enjaga abakeera okunywa akakoola omwana ali mu pitwa anywa enjaga zada ameme otola ku ssomero waliwo n'abapiwa n'abaginywa babeera waawo bw'obuzanga fresh kid gwobuzanga fresh kid ndi oli abaana bapiwa n'abanywa enjaga njagala okutegeeza abantu abo bemwogerako abaliyo sigamba nti nno teri malwaliro mufunza yalo nga ndi mugante muli mwavu temuli mwavu omuntu egwo gwe mwavu mu Uganda temulimu muntu mwavu mayindi ye kusibidde mu bwavu nakugamba muzungu alina ekigambo ekigamba nti emancipate yourself from a mental slavery weesumuleko okujja mu buddu bw'endowooza nakugamba nti okufumiintiza nsonga ya bwongo bannayuganda tulemeddwa okufumiintiza n'okulowooza tulowoozeza tutya okwejja mu bwavu ffeffe nyini twesibidde mu ndowooza y'obuddu ffeffe nyini twesibidde mu ndowooza y'obwavu osanga omuvubuka n'omugamba okola mulimu kintu sirina oyagala kola mulimu kintu sigumanyi oyagala kintu Museveni ampe ssente bana what is it you know what is it andi mwatu mwamanyiza bavubuka era bana mwenyini yogedde ikyagenda okusaaka essira kwongera ssente bavubuka sime mbale ne bwanazongeramu nga tebasobola kukola tulabye abavubuka bannyo babadde n'ettaka wano babadde n'ettaka yiika na yiika atunda ettaka nagula bodaboda nayingira kampani agikuba enkyungwa atunda ettaka nagula emmotoka tayagala kulima tayagala kulunda bw'omuwa bizinesi mumanyi bizinesi omuntu omuteeka mu dduuka n'omusanga nga gaddewo ffe tulina abakozi ewaka osanga awusigala omuleka ewaka n'omusanga naye ayambadde bweyamba naye ayamba n'afuluma omutuma wakati alina amala essaawa 5 abavuka beteekamu ekintu ky'okukola abaddu be twalina tebakyaliwo kubanga Museveni yakola enguudo abaali abaddu bammwe abapakasi bammwe baddayo ewaabwe era bakola mwejjeemu ekigambo ky'obutayagala kukola that is one ekintu kyonna kyonna nakugamba gwe kenyini oli capital endowooza yo nsonga yankiza nnyo okufula kyoli niwe ntandika wakali mukanga te kukuba ng'ambo genda okukolera okezesa jengo kisinziira wawe okoledde okutta ebintu ebitundibwa mu dduuka lya munno kyenkugamba nti kati nze madamu Vivian tasobola kumpawo kioski kubanga alinawo supermarket era bwansikiza nze kioski yange njiteekawo nentandika okutembeeya obutunda bwange lindako bw'okutta ebintu ebitundibwa mu dduuka TV biki babitunda mu dduuka wali naawe oyitadde mu dduuka ly'omusajja mu maaso omusajja asasula $8 $5 lenti kuba amaduuka siga Museveni anti aga maduuka siga Museveni talina bizimba ebyo si yabizimbawo ettaka si lirye nannyini gwe yagazimbawo era n'agapangisa abapangisa njaga otandika okugeraageranya ensi yo kyeri saagala okwata nsi ndala zakulakwana ez'amataka ozigeraagenye ku nsi yo gavumenti yo n'ensi yo kyeyina kyekyo ekijjamu ebyo by'oyina n'omusolo gwowa nakugamba Uganda tuli $45,000 ku nkaaga
naye njagala otunulira nga abantu abawa omusolo bali million 2 njagala okwata budget y'eggwanga Uganda abakungu temuguwa listen to me njagala otunulira budget y'eggwanga Uganda baba bagisoma mu ggwanga lyonna gikwata ogigabanyiza abantu million 46 buli mwafuna sente meka matobaza na dola tobaza kitobaza eki kitegeeza wasibidde mu ndowooza y'obuddu n'obuyambi mwabugobye buvuye bwe tugenda bira mwaka nyinyi mu bugoba naye bamukulu Besigye agamba mbu abazungu temudde mukweta buyambi simenti mukola ki which is okay Uganda sente ze batuwola abazungu muzikosa tutulugunya tugula tiya gasi lwate mwogera ku bintu ebizimbiddwa ng'enguudo obutale n'amalwaliro lwate mbyogerako olina wagenda mu ddwaliro kubanga ayagalako enguudo ze muzimba nga sente zakwewola fedde kusasula omusolo okusinziira ku nsi olwansonga ki wano gavumenti omanyi ekigambo kyata gavumenti temukimanyi njaga otegeeza munnauganda wenna wooli gwe gavumenti y'eggwanga buli munnauganda gwe gavumenti nga tonagamba ndi Museveni weyayu gavumenti weyayu gwe kenyini oli gavumenti gwe kenyini weyayu nze kenyini nze gavumenti gwe gavumenti ne muganda muga gavumenti tuyambe kitega teweyambye weyambe weka wesimula okwejja mu buddu bw'endowooza gwe gavumenti kakati bw'omala okumanya nti gwe gavumenti nakino kimanye nti gavumenti y'ensi omwoli ensi yeyimiridde ku ttaka ery'obwannannyini owulira bulungi oba ettaka eryaki era mugamba lino ttaka lya kabaka lino lya mukungu gundi lino lya mukungu gundi lino lya gundi lino lya gundi lino lya mugundi gavumenti talina ttaka nga yo mweyisa nguudo gavumenti weba yagala okukola oluguudo n'awantu million 2 mugamba 2.5 mugamba 4.5 nesooka nonya sente zeekuwa gwe nannyini ttaka eyiseewo oluguudo ensi yekulakwana ziri ensi ze mwogerako zina 52 states zikoledde emyaka n'emyaka awulira zikoze emyaka n'emyaka nga zakola endagaano zaazo n'ettaka lye bayina ekyovola tosobola mu Amerika nti ogula ennyumba bw'oguze ennyumba ogirina muleke okwogeranga ku nsi ezo n'okugerageranya ensi yammwe ekyokubiri njagala osooka omanye ensi yo kikyetunda nekyeyingiza osooka omanye value y'ensi yo ne sente z'ensi yo zirinya zitya value okusinza President Museveni ewe yajjira nga tuva wano eno mbadde jana kuze ekibuzo kisembayo muli biki gwe ne small access bye biki kyekiwago kiki mwembiranye yaki yani small access tumumanyi simumanyi kyannako tosobola kukwata muntu n'ongeragana n'omuntu ombuuza omuntu yamala mu Sweden emyaka 48 n'akomawo Uganda ng'ayina emyaka ayina 76 asinga Museveni obukulu bw'omwetegereza omulaba otya asinga pima myaka kakati ate waliwo abantu abakono manyi kye bayita akakupa tulina obukupa twalimanga mulimu nga babeerayo obukupa n'amayuni gano gabwayise kati waliwo akakupa era bw'okalya nga tolina mazzi kakulakira kakati waliwo omuntu era waliwo abantu benjagala okutegeeza n'okunenya osanga omuntu emyaka 65 akyabanja Museveni avuma nedda sebo ekikuba ebintu ebyo temubigatta nze siri buloga lwakuba nina maanyi mu ggwanga naye simanyi nakuba nti buloga gubeera mulimu buloga mulimu bannayuganda muzuuke mukola temugende mukole tosobola kumbuuza muntu yagenda n'asokoola suwegi myaka 45 omutwe ne guyika windows ne guyitamu omukka gwa suwegi ne guyika windows n'okomawo Uganda gwena emitwalo 3.7 emyaka gyonna ne suuti ejye Uganda ng'omaze emyaka 4 kati omumbuuza kati mugatteko ki emyaka gy'ayina ali mu extra years fact abo abantu be bali mu myaka egy'ebirwadde gy'ayitako kati obulwadde bwe bwalwala so yeetaaga kwegamba nti